Lwaki bakwetika tewawayo sente zo? Tuzagala tuzinonye olwaleero luno batugamba eno kampuni yo tuze ku Skype tuyambe otuddize tuli mu kampuni tuyayanira tukaaba President Museveni vaayo otunnyonyole lwaki gwe President ovaayo n'otekawo bano abantu abatubba omusajja yatugamba kampuni ye companies will want our money Christodoni tuyambe tuli wano tetulina buyambi tugezezaako kugenda ku CPS batuwuddisa tebatuyambye taata President Museveni taata tuyambe mama Nabbanja muveeyo mutusaasire tubonyebonye ekimala ono omuvubuka agamba akolera gavumenti akolera muyozi banange bayo tuyambe tuyambe tuli mubi President Museveni yamba sente zaffe sente twata muloni natakanya muloni aligenda yamanyamba banange mutuyambe kino kiki kyetuliko kunakuba nabona mutuyambe sente mamange egenda ngenda kudawa ngenda kuzawa mama wange Amuje baleko bassebo ne bannyabo mukuŋŋaanidde wano ku kitebe kya Skypins ekigambe otwalabe bu videos nga muli mu kukaaba nga muli mu kulaajanira sente zammwe. For starters omuntu ayagala okumanya Skypin sente zino muzimuwa mutya era mwazimuwa ddi? Kakati Skypin ya twajja kampuni eno nze nina mukwano gwange yansindikayo nga njagala kugenda Canada. Skypin nenzija wano ne mbabuuza ebibuuzo ne baŋŋamba tutwale Canada mu myezi 6 naye baŋŋamba nti emyezi 6 baba baluddewo nnyo bo batwalira myezi emeka? Myezi 3 ne baŋŋamba batwalira milioni 10 okitegedde ne bagamba nti abalooni basasulako milioni 5 ne bazibateerako owuliriza nze ne mbagamba sente zange zonna nzirina ngenda tambulira mu bbanga ki ne baŋŋamba nti ogenda tambulira mu myezi 3 era ne baŋŋamba nti emyezi 3 kasita zo ziggwawo maximum myezi 6 kasita olabanga titulina kyetukoze eki kyetukukoledde ojja wano sente zo tuzikuddiza nga bakyali ntinda natandika process eno mu mwezi gwa 11 omwaka ki 2024 owuliriza nga baŋŋambye nti 2025 mu gwokubiri oba ogwokusatu nja kuba nkoze eki n'ensooka ne mbawako ssente babawako mmeka? milioni 7 kati olwamala milioni 7 ne baŋŋamba endala zonna zonna zireeta ng'otambudde balance ewamu bakusaba sente mmeka? milioni 10 kaakati bwe kyatuuka January ne baŋŋamba genda okole ki okole medical neŋŋenda medical yali ya mitwalo 20 nabweru kaakati olwava nabweru olwamala okukola medical
nenzija ku egundi entinda nensangawo Don Chris yennyini naŋŋamba nti gwe bw'oba tomaze eyo balance tetulina kyetukola ki tetukwagaza kyetukukolera okitegeera bw'oba oyagala okutambula genda oleete balance waffe omukole ki ewe miliyoni 3 owe miliyoni 3 nenkwata sente nenzikola ki nosigala ku zero balance ne batandika okuŋŋamba ti tugenda kukubira ojja okole ki osayininge gundi yani gundi pepawaka okitegeera neninda okunkubira nkole pepawaka nga sinkola ki naye ngaakawala kajira nekakukubira nekagamba Mr. Lubega tubadde tusawa malayo balance ogende ne ku medical nembagamba balance namumalayo ne medical netuyoma netugamba nti balance namumalayo ne medical najimala byemukola mubitegeera oba timubitegeera nenyumba neŋŋamba tusonyiwe biki ne batandika otubuzaabuza bwe tuti okitegeera kati ennaku ezo najja nembagamba njagala sente zange ne babaako ebipapula bye bansayiningisa ne baŋŋamba nga ennaku z'omwezi 7 jangu jjono ni sente zo mu bbanga ki muguno omwaka ne guno omwezi guno ogw'omusanvu naye kati tugenza okujja mbu basenguse okitegedde Stella gw'omwera ku batwalabye can you please tell us about this nti kyekyabaddewo obanja Skypin zisente mmeka nze nagenda mu Skypin 2024 mu January nga baŋŋambye mu myezi 4 ngenda kuba buli kimu kiwedde nga ne bansaba miliyoni 5 ng'ogenda kukola mulimu ki nga bya speed baŋŋamba kola mu supermarket mu nsi ki Canada bwe twatuuka nga omanyi ng'omuntu opulaninga ebintu by'okutambula ne tubigira nga tubabuuza ki ekigenda mu maaso then we nafunayo gundi diirwe ebbali nga yagenda kata ne tuddayo ku kampuni ne tubagamba ki ekitambula ne bagamba tewali kwe kuddira ne tuteesa n'oyo omuwala bamuyitaani okashiya Sharoni ne tuteesa naye ne mugamba ekifo kyange kankiteekemu ani fiyanse wange era waali Mpagi Dominic lwakuba yasigaddeyo ku anti-corruption unity basigaddeyo nga gundi balina ali omu ku ba group leaders basigaddeyo balina bye bamaliriza ne tusigala nga tugenda kati ne bye nali mbaze eri ne bigaana oyitamu ne tusigala nga tugenda ku kampuni oyo gundi Sharoni naddamu n'atusaba sente emitwalo 8 ekyo kitaliiko risiiti okiwulira ne tukimusindikira ng'olwagambye ebintu biyiseemu ebintu by'omulenzi byo biyiseemu mangu ne tugala ki ne tusigalayo nga tugendayo naddamu n'atugamba ne tumwongerayo akakadde aka Sharoni ebiseera ebyo nga Winnie Success akolerayo Winnie Success ng'akolerayo okitegeera abo nga akolerayo mu eyo woofiisi ne tusigala nga tugendayo nga tubuuza ki ekitambula natuuka nze mwennyini ekivuddemu nga ndaba tebitambula n'embala ekiddako kwe kuteekayo amannya amalala mulina evidence eziraga nti you guys abantu bano mubabanja ziriwa kati mbale nina wantu wenjagala okunyonyola yogera ku masimu kwezi tewali kyosobola kwekwasa zina mu soft ne hard copy buno bukadde omeka si butandi no ya medical neza medical zirina original zizino neza medical neza medical ya medical mitwala milioni 9 na zibala kati bino byonna okubeerawo mwategeddeko nti omwami ono afulume mu ggwanga kibadde bwekiti tetwategedde mwezi gumu emabega twabadde twekuŋŋanya nga wolaba eno gurupu ne tugenda ku CPS twasookera wa honorable twasookera wa honorable Baramu ne tugendayo ng'era gurupu eno woogiraba n'atusindika ku CPS nze ndi omu ku baliida ababadde tebava mu kakiiko Don Chris ne bamukubira n'asindika balooya be abafere
n'ayita balooya be ne tutuula nabo. Okay. N'atusaba receipts abo balooya be ku CPS ne CID ne tubeera nga tutuula mu lukiiko. Mami mbadde omu ku bakiiko leader n'abasigadde ku anti-corruption unity. Mami yenze nakato yogera erinnya nze gwe yeetisse kati mweyo process yonna ebaddewo nga mubanja ssente ye mubadde mu communicatinga naye okumubuuza nakuwe mulawumwa yavumye nemubona wekitiibwa Museveni kuwe nsenyonyezebwa olwokutaano bwe twabadde tukoze enkolagana ne balooya be batusasule ssente zaffe bakolagana oba ne sayidi omupya tetwabalabako twakeerayo saawa 2 twavayo saawa 12 tebajja naye mu biseera ebibadde babadde bajja nga tutuula nabo mu miitingi ne tuddayo olw'omukaaga tebajja kati olw'omukaaga lwe twanyiga lwe twata obutambi bwebwo bwayombya n'agamba mbu kampani ndala be bakola ki be batukozesa naye ng'omusajja tumubanja n'ekirala omusajja tatambuzangako mwana n'oku wadde Dubai wadde n'akabwa takatambuzangako wadde n'omwana owuwe tamutambuzangako. obanja Skype ni sente meka? Skype zingi banja milioni 9. Skype zingira ntya bandi ku TV 2023 ndaba Skype nizi Anatalia Ozinga agiranga bwe mulaba nga agiranga ngiraba ku Sipaaka ku NBS BBS nga bagiranga bakubiriza abantu mugende mukole mugende mubesige nkwata sente nze wola njija ku Skype nizi 2024 November Skype nizi njiwa milioni 9 nasoka nenjiwa emitwalo gyali 7 nenkolera passport nga bagimpa we bamala bo bennyini ne bankubira essimu ne baŋŋamba jangu otandike process. N'osobola kuba wako sente meka ng'ogyekeza passport? Nabawa milioni 9 cash nenzibala nenzibawa. Bwe namala okuzibawa baŋŋamba myezi 3 ngenda bangenze Canada. Ng'ogenda kukola mulimu ki? Ngenda kukola bwa care giving. Were myezi 3 teri kyeba mpita kukola nembakubira nembagamba kiki banjijukira mu February nti genda okole medical mitwalo 2 ngenda nabweru nga nkola medical bwe natuukayo maze okola medical ne baŋŋamba mugwoe Apple ogenda bootambudde Apple yatuuka mbw ate Canada erina ebizibu dda ku Luxembourg erina ebizibu genda ku Ireland nkyusa nzira ku Ireland bampa omukyala mbw akola mu Ministry of Gender mbu yabantwala yansaba emitwalo 25 noziwaayo nazo bwe kumugamba sizirina sente ezo mbuza kukola driving permit nembagamba sizirina mumpe refund mbikooye kale ne bampandikisa refund awo mu mwezi gumu bagenda babampadde paka nakati omukulu gye balesebo Skype nzo mbanja sente meka tulaba muvuddeyo mulimu 5 ozimuwa ddi? Nazimuwa mu 2023 mwezi gwa 12 milioni 5 ne brother wange netutuuka entinda nebambuulira emirimu gye bayinawo nenondako gwa milioni 10 nga baŋŋamba oba oyina milioni 11 zireete oba toyina tuyina looni sasulako milioni 5 gyazisasula ng'otuuse mu myezi 6 agreement gye nyina mu myezi 6 ojja kuba toli mu Uganda myezi 6 egyo tutambuliramu mwezi gumu 2 nkuba essimu tebanantwala ku medical biometrics no nintandika obbafoosinganga amasimu ne bavaawo ne baŋŋamba jangu ku medical nengenda ku medical saidi zebwayise gye bansindika nabweru eyo ye nalaba dokita waabwe gyali oyo era naye gwebakwatagana naye results teyazimpa yagamba ogenda zisanga ku kampani izo ate gwe bajjako omusaayi gwange Dr. James awo bwe nakola medical neŋŋamba ye process egenda mu maaso ne mu myaka emeka 2 nzijja meetinga kulisi mu office kaka jeri wano ngetinda bavudde ye mwali mu mulabyeko physically bulungi nnyo inze kenyini
ne mu meeting waggulu mu meetings emirundi n'emirundi angamba kimulindako Canada yakyankalanamu kati oba tukuze Dubai konze bweba yakyankalana tudde Dubai tewali mutawaana ne Dubai naye nemulema. For now kike mwandyagadde okubanga muyambibwa Mama Pina like minister Mama Beyo batuyambe omuomu yabayogera kampuni agiyita ya President Museveni omulala n'amugamba nti yamuhozi kati wabanga muzeeyi ye yatutwalira akasente akatuwe tetugende mu maaso n'okulonda tetulina mutawa mugenzeeko mu kifo ekitwasaganya amateeka nga ku poliisi oba twagenda ewa Balamu ku lwokubiri gye twasookera ne tugendayo Balamu n'atukwasa CID essaawa zino ataliwo ku CPS n'agoberera omusango gwaffe ne baleetawo omupya essaawa zino ali mu ofiisi atugoba tayagala ku CPS tugendeyo abagobye essaawa zino tuvaayo n'olwalero ava tugoba mu ofiisi ye n'agamba guno omusango nze tegunkwatako sikumanyi n'atugoba ne tuvaayo ne tugendako ewalala. Omusajja gwe mubanja essaawa zino tali mu ggwanga Uganda yaganye yabombye katukigambe bwe yabombye mugenda kukola mutya President Museveni gwagamba nti kampuni bagamba bavudde nti gye bapangisa ne bagulawo ekizimbe twasooka ntinda waliwo omusajja eyali yeeyita manager baali bamuyita Padde yava mu kampani ne ya Skypins n'akola kampani endala kati sebo we twasooka nze nasooka ku nsi gye bayita Germany yatuuka negana nga tugumiikiriza biganye omwami nanziza kulakize mu baaga nze nakwata milioni 3 ze nali namuwa mu cash nga bugambye akutwalira mmeka olwangambye namuga sinawo sente kwane zine 3 nazewola mu banka Centenary Bank nga sinawo sente nangamba agenda kuntwalira milioni 5 wentuuka nentandika okukola ngenda funa omusala gwa milioni 10 ngenda kola kwa supermarket attendant nangamba ngenda funa omusala gwa milioni 10 naye kwezo sente bagenda temako 20% mpaka sente zaabwe wezinaggwayo endala ze banyongeddemu okuntwala nejje buli eno kati tukutte emyaka 2 tubadde tusaba omuntu yenna alumirirwa atutaase atuyambe kino tetwakikola mu kwagala kukulyamu nsirugwe twakikola mu kwagala okwerwanirira ali mu groupu yaffe waliwo n'abaana babasirirawo kajjansi ofisi ebadde akumirwanga bamajje obadde manager Momo 19 Seguya owabude Anataria Ozi Veyo Musei bakubba sente meka milioni 6 ng'ogenda kukola ki mutabani wange amala senior 6 single secondary mugamba tujoininge KIU kansanga agamba nti taata ne bwe nasoma sijja kufuna mulimu kubanga batalina mirimu abansooka okusoma bangi nnyo nja kwonoonekera muno naye bwe tuba tulinawo alternative nawulidde ku radio nga boogera ku kampuni ya Skypins ng'etwala abantu ebweru basobole okukola naye batutwalirako halfway bw'oba olina sente ntonotono batutwalira halfway then halfway endala n'ogisasula mu myezi 2 oba 4 ng'otuuse ku mulimu ne mubuuza nti wawulidde kya sente meka naŋŋamba nti nawulidde milioni 6 then balance tumusasule nga tugenze ne nkwata ekkubo ne tugendayo ne tukola details ne tujjuza foomu n'atugamba nti no mugende muleete sente then sisobola bakolako nga temulina sente neŋŋendeeka nenjiya sente nentwalayo milioni 4 ze nasooka okusasula nga gambye mmeka mukagaye 6
kati bwe twagenda okuddayo ntina nga taliyo nga netubakubira essimu ne bagamba twakyuse tuli ku Entebbe Road opposite n'essomero lya omwami ono Mulindwa netukwata ekkubo netujja wano netusasula balansi waabwe $2 n'ekitundu netuzibawa kumala okuzibawa ne batugamba mwetegeke okugenda ku medical ne batukubira essimu ne mutwala ku medical ku Monday eyise namutwala ku medical ne batugamba nti ku Lwokubiri mujja kugenda ku office tujja bakubira mugende ku office musangeyo results zammwe eddwaliro eryo liri eyo nga Kawaalo oyitebwayise era pikipiki yatujja kaakati bwe twamala ne batugamba mujja kujja ku Lwokubiri mufune results zammwe then muproceedinge mu interpol naye ku makya ga leero mbadde ndi ku radio ey'omulembe Omutebi abavubuka nempulira kwefulukuta ng'agamba nti mbaleetera akasikayipinzi mbaleetera nensiriikirira mbadde nkyatudde awo omwana nankubira essimu nenjirisivinga kuba tusula mu bifo byanjawulo naŋŋamba taata nga ku TikTok ndabako ebyadoni Chris bikyamu ne mugamba nti ngenda okuwulira gundi ng'abisumuludde ngebula eddakiika nga 10 okuwera essaawa 3 n'oyo Dr. Kwefulukuta n'omukyalo oyo ababeera ku CBS ng'agamba yadduse mu ggwanga taliimu abantu avuma bavume balamwagezezzaako okuyamba ku bantu abo n'abasirikale bonna balabika bali mu kikonde kye bayambiddwa. Kati kyembuuza bwe munaaba temusobedde kubanga muyambibwa ki kye mugenda okubanga mukola bwe muba temuyambiddwa? Eddoboozi lyaffe erizze bagamba ekizimbe kyami kike naye ate wabaddewo omukyala wange ne bagulawo ekizimbe kya Skype kyagudde nga bwe yabadde okugenda ebweru abantu babadde akola nabo muyina gomumanyiko omukolo gwabwe nga bagulawo ekizimbe kyabwe mulimu abalimu babadde akola nabo tewaliwo n'omu bonna tebaliwo okugjako bannyini kizimbe tutegeeredde wano nga waliwo omukyala abadde awo sente z'abantu kati oyo yebba bagamba oyo yebba emmotoka ate banange TV banaye mulekerawo okukubira obulango bw'abantu ateekako omuntu omufere sanyuka ne mukuba obulango bw'abafere abantu abavunaanyizibwa mu ggwanga ne muvaayo ne mukubira abantu abafere okutwala sente zaffe ne mwegatta mu kampuni y'abantu banene Sharon Nalweyiso Mama 19 sente mubadde muzikwasa kashi nga muzikwasa Don Chris yennyini oba Sharon tumumanyiye Sharon Nalweyiso yabadde kashi yawe owulira then nga manager bajja bakyukakyuka kati manager abadde asembyeyo abadde Momo 19 manager yalimu mu 2024 manager yalimu mu 2020 2023 ne 2024 yali Winnie Success kale tuwagala sente zaffe tusaba buyambi ab'amateeka banka zigenda tutwala ebintu byaffe